nze kyenjagala kati ampe ssente zange. Bwampa ssente zange sina kyenzizaako kirala. Bwagaana okumpa ssente zange genda ne mu kkooti nze muteekeyo kubanga ssente zange ziteekwa okuba nga zizadde kati. Abayimbi abasinga mwogereeko n'omukyalo oyo. Kubanze ndi musajja kinyoozi nejjenzekka mu bunnya. Ate sigenda kuzikiza nja kukwata abaana mbasule ku geeti ya kusaasira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba abakatwegattako wonna wooli wotulabira. Amanya yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi wa Brian Baba. Ensonga eziriwo za presidential advisor butasasula kinyozi oba kinyozi we obutamusasula sente. Kusaasira yagano sasula. Okitegeera kati Brian naye n'agamba omukazi namusala enviiri mubanja sente zange tumulaba akwata ebisawo bya sente lwaki tansasula. So tuli wane Brian atubuulire basisinkanawa batandika batya bandi abaconnectinga lwaki tamusasula kyekigenda mu maaso kikyazzaako. Nkulamusiza se. Yesebo. Amanya nze Lutaya Brian. Brian omutuufu yani omutuufu. Kati nze ndi musajja musazi w'abaserebu, nsala abaserebu enviiri n'abasiba dread abo abaserebu baffe abalina dread nabo mbakolako. Okusingira ddala nkola ku bantu abalinamu kasente. Okolera ddala abamalayo. Abalinamu kasente kati nga mmwe. Lwaki otugira. Kati Brian, omulimu gw'enviiri guno wagutandikira era bakumanyi? Omulimu gw'enviiri nagukola dda myaka 2 agayise. Myaka 2 agayise nali nkyalina mu ssomero nga nze nsala nviiri. So neewerera nako omwaka mulamba nga nze neewerera mu kusala enviiri. Nali nga nsala enviiri nga bwe nsiiga n'enjala naye kati enjala nazivaako. Na concentratinga ku nviiri. Kati bwombuuza ekyo ekibuuzo nti oba sima oba maze ebbanga ki, nze ssebo mmanyiddwa n'Abamerika bammanyi. Era bwe nkutwala ku kitimba nina competition ze nabawangulamu awo. Ne baleeta omudaali gwange wano. Competition zaali ludda? Zaali mu Amerika naye twazikolera ku ssimu. Nga buli omu asala enviiri n'aweereza ekifaananyi ky'enviiri z'asaze nga naye mwali mu kifaananyi ekyo. So nze mu Afirika yonna navaamu bw'omu. Abataano abawangula baali Bamerika, nze nali mu Afirika bw'omu. Nze nasooka mu Afirika naye mu Amerika mu nsi yonna nali wa 6. Tugambe nti gwe champion wa Afirika? Wano mu Afirika tewali asobola mulala. Nga bulijjo Abannayuganda balaka tebabimanyi ebintu. Lwaki tetubimanyi? Ati kati mwe mumanyi bya mipiira, mumanyi by'abayimbi, enviiri temuzifaako nnyo naye Abamerika bafaayo nnyo ku nviiri. Era kati gwe munnamawulire oba ogenda okukwata Omumerika ng'olina interview gy'omwagalako aba tannalaba baba we takukkiriza mutunuzaamu kamera. Ayagala abeere nga bakiyita sharp, abeera atunula sharp. Kati ensonga etulese wano Brian, ensonga ya kusaasira advisor yatulese wano. Advisor, presidential advisor ono mukwatagana mutya? Kati omukyalo oyo nali namusinkanako edda. Nali nkyakola awo nga ku Christ the King Church. Nina ne vidiyo gye gye nnimu nno. Nina vidiyo ye gye nnimu bagiyita nalaalira. Yampa ku ssente awo ne mukolera naye kati ku luno nali mu just nga ntambula butambuzi kuba yaŋŋamba nti enviiri zange zimusanyusa nnyo. So ku olwo yampa omulimu lwa nviiri zange. Embeera gye nali nga nzitaamu ng'alaba ndowooza zaamunyumira kale simanyi naye nga nze yampa omulimu n'enkola. Ekyo kyaggwa dda kuba oluyimba lwa myaka nga 5 emabega. Naye ku luno yali waakolera enviiri awo ku Akasha. Nange ebiseera bye nali nkyali ku Akasha. So n'abuuza omuntu amukola enjala nti omanyiwo omuntu wano asala obulungi enviiri kuba amusiiga enjala. Nze musala enviiri, musajja muyimbi alimu oluyimbi n'enjala. So bw'aba agenda okuyimba nze musala enviiri mu vidiyo ze. Naye kati ono bwe yamubuuza n'amugamba omusajja muyina n'ankubira. N'ambuuza owaayi waliwo omukyala wano osobola okukolera ebweru awatali ku saluuni yammwe awo? Nemugamba sisobola, kiba kizibu nnyo okunsitula. Olina ssente mmeka? N'angamba gw'oliko omumanyi
Namugamba gwe nkumanyi okola njala gwe badde wange nkutegera. Nangamba sinze. Ono gwe nkutwalako muyimbi munene. Kunzaani nangamba kusaasira. Era ne mngaawa yajja kunsobola. Alina ku ssente nangamba ssente alina. Ne mugamba kale kati kanzije twogere. Nangamba tojja naye tubimalire wano ku ssimu gw'ogenda omukoleko. N'amumpa nangamba kamuku oyogere naye. Mukyala nambuuza nga bw'omumanyi ayogera bulungi gyebaleko ssebo switi wange gyebale. Ne ngamba nkikubya. Advisor omulamba mpita na switi. Bw'ate bwakola. Nga tusinkana twateesa ebintu nali nina okubigula kuba mu sawuni we nali nkolera nga sobola kujjayo wadde ekizigo. So twategeragana ngenda kugula tinti ngule ebizigo ebigonzaamu ngule ne byateekamu ng'amaze okuzikolamu ebiteekamu obuyengo obwo n'okusala. Ne tubala nti emitwalo 2. Nangamba ezo temulina ssente zaamu n'eza boda ngenda zikuwa. Gwe kyoba okola yanguwa. Gwe bw'okola ekituufu n'ojjira ku budde bwenjagala ngenda kuwa ssente zonna. Nga mubuuza ruumu ya hotelo gye yalimu ng'agindagirira, nasangamu abaana be, nasangamu Stasha Mayanja, nasangamu omukyala bamuyita Amina. Oyo gundi we. Ndowooza yamubeerako omukyala naye ali awo bafaanaganamuko. N'omuntu yali amukola make-up. So wa make-up ne tumugamba asooka alindeko nze nsooke nkola ebyange. Ne nkola ebyange ne biggwa. Naye nga nkyamukolako awo. Olwo situla ebyuma byo. Obitutte ku Serena. Yesebo. Ku Serena alinayo concert? Yalinayo concert ye ennene. Yasitula abanene ne president yajja. Yaliko mayinja abamayinja yakola biki ebyo by'essaamanya. So mba nkyamusala nga ngamba abaana bange tebalidde emmere. Ate tunatandika ekivulu tugenda kuba busy. Olina emitwalo 10 awo gimpe. Ekyo si kikulu kubanga omuntu ng'omukolako okimanyi munene obo obusente bwakyayi ku ye. Nga nkwata mitwalo 10 nga ngimuwa okuva mu nsawo yange. Ng'abaana bagenda balya emmere nga bakomawo. Mba nkyamumaliriza bwe nti nga waliwo abazze okumukima. Ti president akoze eki atuuse. Kati akapaku kaakaaliwo awo mujjukiza nti owaaye tonnampa ssente zange. Nangamba kaŋŋamba Amina akuwe ssente. N'ayita Amina nga Amina oba naye atandise okukwata ebintu awo bagende. Kati nze kye nakola nafuluma wabweru kuba nagenda mutambulirako nga njagala mujjukiza ssente zange. Nga ngamba nti jangu ku kivulu ngenda kuwa ssente zo. Nyingire naye. So era nagendera ku konvoyi ye kuba twali abantu twaliwo abantu bangi tondoza twali tuwera ne 10 nga tumutambulirako n'abakamera nga bamugirako. Ne nyingira munda ne nninda omukyala amaliriza okukola ampa akasente kange. Ngenda okugenda emabega wa kateni nga yagenze dda. Nakyo tekyammalaamu maanyi ne ngamba ono essimu y'enjirina ate mukyala w'amaanyi amanyikiddwa nja kumubanja. Olunaku lwaki enkya mukubira essimu. Angamba mpozi gwani nga sikujjukira ne mugamba nze nakusaze enviiri. Kale ngenda kuterako ssente zo. Nakati giyiseewo emyaka egi naye ng'essimu gye nkubirako gya blockinga. Ne we muweereza message eza WhatsApp era njazikulaga ne we nzimuweereza taziddamu. Naye ng'ate kiraga azirabye. So waliwo ekintu ky'okuuma naye obeera ggwe n'okuuma ekintu babagamba totta kibe nga tonnakikenenya ndusu. Osobola okikenenya endusu ng'olaba teziggwamu n'ogamba naye kankittire wano. So manjiza omukyala emyaka 2 ne wobeera ggwe omanyi bano baserebu baffe batujooga bamanyi nti oba tufaayo nnyo okukola ku buntu ow'amaanyi tufunemu erinnya naye nze ate erinnya sikyalinoonya. Erinnya nali kubadda nkoze ku bantu bonna abanene wano bannabyabufuzi abayimbi abakatemba sikyalina nnyo kyenno nze kati njagala ssente kubeezaawo omulimu gwange. Brian, ki ekisinza okujjayo okuteeka mu mawulire ssente zino kuba omuntu yandigambye oba obusente emitwalo 3. Nze ekinzijeeyo essente zino ze yanzijjako zannuma nnyo zino
ziringa ze yanfera nze muli nkiwulira nti naferwa kubanga omuntu omukolako ate nagamba sooka ompeyo zino ate n'ezo ze yakuggyako nazo n'atazikuwa kuba singa yakuba ziri zenkoledde emirimu tugikolanga ne batukuba si yasoose naye kati ze ekyasinga okunnuma zino ze yanzijja mu waleti nazo n'atazimpa kyekyasinga okunnuma kati bw'obalabalamu ssente ezo $300 okuva emyaka 2 egiyise ng'ogamba omuntu akoze bizinesi aba atuuseewa singa nagulamu ebizigo byange nembikozesa singa kati ndi wala ebizigo bye mwakozesanga awo nabyo yabitwala oba byali bibyo kubanga webisigalawo osobola obikozesa n'okozesa bakasitoma nga ye yakibala bwatyo ebizigo bye wagula mu kikuubo wamala omukola n'obitwala kuba oluusi mubitwala ne mubikolamu ate bakasitoma abalala ne zivaayo ne ssente ziri z'okola ki nannyini bizigo n'atabitwala oba wabitwala kati ekyaliwo buli we namukolangako nga kyemmaze akiteeka mu nsawo ye bw'omala okugonzaamu alaba omaze munaabyemu wali nagenda nga ne munaazaamu n'enkomawo nangamba kino tukimaze nti kitukimaze ng'asuula mu nsawo so sina kintu kye nagenda nakyo n'ekimu kubeera nali sibyetaaga nze gye nali nkolera byaliyo nze nina mukwano gwange director ashootinga video ezo akugamba gula amabaati tugenda kukola video gula amabaati n'ogula amabaati amapya naye ng'alina site gy'asitula kati bwe mumala ogagirawo emuti mumala okola video agatwala butwazi ku site kati omuyimbi n'abeera nga kati wano kyevana nkubuuziza nti oba naawe ebizigo wabitwala n'okola ki n'obikozesa ssente zo ne zivaayo ebizigo saabitwala buli kye namala nga yakiteeka mu nsawo ye ndowooza byabadde akozesa ebbanga eryaddako awo kuba ekizigo kimu kiyinza okukola emitwe ng'ena oba 5 era singa yabindekera ndowooza nze saali kitutte nnyo ng'ekikulu kuba singa sente zange zaavaamu dda ekirala watwala ku buvunaanyizibwa okukubira ku presidential advisor because oluusi babeera busy tubasaasira kati ku kivulu awo ekivulu kisumbuwa deno ekyo kyo tukitegeera asobola obutakusasula kuwola olunaku naye watwala obudde omujjukiza n'omugamba nti owaayi oba yakonnekitinga n'omukubira n'omugamba omukazi nakola naye agaanye okuvaayo buvi mawulire kati nze amawulire siri muntu nnyo wa mawulire naye olaba nzize nzijukiza omukyalo oyo essimu nzikubye n'enkoowa ekintu kino kyenkugamba nkikoledde ebbanga eryo nali ya myaka 2 nga nzija nkikola nzize mukubira amasimu yesebo nenzijukiza neyamunkonektingako ne mugamba owange omukyala gwe okyamulabeeyo nangamba omukyala mumulaba era mujjukiza mukyala mumulaba era mujjukiza naye ekyoyina okukola ndowooza nfuna olunaku nga zze naawe nkukubira ojje kuba naye mukwano gwange anfaako nangamba ate nga nswadde nnyo kuba nze nakufunira omulimu ogwo ne mugamba gwe sikunenya naye nze kyenjagala funa obudde ng'omukyala oyo azze nze nzije musisinkaneko face to face ndabe ekyaŋŋamba naye olwo yamugambanga oba yamujjukizangako nti omusajja w'enviiri nga tewamusasula ng'agamba mugamba nkubire n'omulundi ogwasembayo yamugamba nti mugamba nkubire ku MTN namba ye MTN naye omuvubuka n'aginsindikira enamba we nagikubako omukyala yaŋŋamba kankuweerezeyo $10,000 kati siina ssente bwe yali ajjako ne mugamba nedda nnyabo tompereza $10,000 kuba ebbanga eryo lyonna mpereza emitwalo gyange 3 ekintu tukimale naŋŋamba kankuweerezeeko 10 kati zaagaana okujja kati olusembyeyo nali wa Evelyn Lagu kuba nze ewa Evelyn Lagu nagenda n'ensala enviiri nasala abasajja awo abafaruuku baani sente ezaavaamu nenziwa omukyalo kuba nze ni musajja wa charity enkola nnyo ebintu ebyo era ngenda nnyo muzigete eyo n'ensala obwana enviiri obutalina ssente ngenda muzihomu nga zikatalemu ngenda muzihomu nga zisanyu bebe ezo zonna ezo ngendamu n'ensala abaana kati ku kino ekyalagu kyankwatako naye mba nkyasala enviiri ne mulaba ne ŋŋamba oke kati omukyala kirungi mulabye bwe natuuka waali yantunuulira butunuulizi n'ayimuka n'agenda olowooza ensonga eva ku ki omukazi ono obutakusasula buzibu ki obuliwo sijja kulimba naye ndowooza abantu beeteekako masiki etali yaabwe
abantu ndowooza ffe tubalaba bulala naye balina embeera yaabwe endala ate emitima gye simanyi kuba nze ndaba gye namulabamu ate si gye ndaba kati kitegeeza mulabamu abantu babiri mu kumukolako namulaba nga muntu mulungi ayogera twanyumyanga n'emboozi awo ng'etugatta bulungi twogera bulungi ng'omuntu w'onoyogera ne boosi wo naye ate kati saawa zino kyandaga ate kirala nnyo kyali bale tekikolebwa muntu munene ng'oyo so kati simanyi oba yakyuka oba simanyi naye nga ndaba si yoli gwe nakolako kuba gwe nakolako yali alina kunsasula ku olwo bw'ate alinsasudde ku olwo atlisi yali nsasudde enkeera naye byonna byagaana kikyoyagala kati era kikyozzaako nze kyenjagala kati ampe sente zange bwampa sente zange sina kyenzizaako kirala bwagaana okumpa sente zange ngenda kgenda ne mu kooti nze muteekeyo kubanga sente zange ziteekwa okuba nga zizadde kati oyagala sente sina kirala essaawa zino omuntu abuuza sente ziri mu mmeka z'obanja nze sijja kulima nti nayongezaamu wadde 10 okujjako ate we tugenda mu kooti bayinza okwongezaamu sente ezo naye kati nze bwampa sente zange sina buzibu oyagala mmeka mitwalo 3 sente nga ntono nnyo kukusaasira ezo simanyi lwaki naye munnaye ebintu ebimu bibaawo ne byewuunyisa naye ng'obwo obusente bwamulemu okusasula ate kati yayagala na kumpaako 10 ndowooza ayagala kusasula mbitundutundu mu myaka 2 egiyise omuntu omuweeko emitwalo 10 olaba nga ajooga bujoozi so gwe kyoyagala akuwe sente zo kyokka sina kirala ate nzi bwe mukubira mbuulira birala aŋŋamba nti ngenda kusindikira emitwalo 10 naye ne 10 tagisindikanga kusasiramu obulako obusembayo tuve wano kakati omukyala presidential advisor nyamba bambi saagala nnyo kugenda wala saagala tugende mu kooti saagala tugende ku poliisi lwa busente obwo obutono teweeswaza kinyozi muweereza obusente bwe yakolera bagamba omuntu omusasula entuyo zikyatonya naye entuyo zange zaakala dda bambi nyamba onsasule sente zange kyekyo kyokka omuntu ayinza okugamba nti oba ozze kutta linnya lya mukazi erinnya yalikola dda kati erinnya lye likyafa waliwo amannya we gatuuka nga tegakyafa nga ne bwe liba lifudde kati eri wamala omumanyi gwe yafa oba waali yafa naye erinnya lye likyaliwo so nze kyengezaako okugamba waliwo amannya agatavaawo kusaasira erinnya lye terisobola kuvaawo naye ebikolwa bye byebibi ebikolwa bye byebibi so nze kyensaba anyambe ampe sente zange kusaasira presidential advisor omusajja ono oba omumanyi kuba kiyinzika okuba tetumunafuna saidi ye nga naye takumanyisemu maybe nga yanneerabira naye ng'ate nzi yeyankwasaganya essimu yenjirina naye ayina eyange yankubiranga nako nambuuza otuuseewa kati kujjako ng'essimu yagijjamu ne feesi n'agyerabira kuba namusinkana ewala talina kyeyanyamba yantunulako butunuzi nali njagala mubuuzo waaye tutuuseewa ku bya ssente n'ayimuka n'agenda kati nze kyenjagala okumanya ssente yazigaanira oba tanzijukira bya mirundi 2 baba tanzijukira nze mujjukize bw'aba yazigaanira tugende mu maaso tugende mu kooti osanga jazzi kuzimpeera eyo nina kufuna ennamba gy'atamanyi nina kufuna namba gy'atamanyi ne mukubirako ate era bwe mukubira bwe nti aŋŋamba kimu kankusindikira emitwalo 10 n'agijjako so si kyalina kyakusalawo kati tweyanza nnyo tweyanzeege baganda baffe bwe tutyo bwe tubadde nga tumaliriza buzibu ki bw'ofunye mu kusala enviiri zino baserebu bano tebasasula oba waliwo abavumisa baserebu kati nze siina serebu gwe nkozeeko n'atansasula tewali basasula kuba baba balina okudda omanye enviiri ziringa mmere nti bwoneewola ekyenkya leero enkyo gyagenda okusasula ebbanja ate ng'enjala ekuluma so enviiri nze kyembawako amagezi enviiri abantu tuba mubasasulirewo temutunyooma nnyo ffe tubatunuza obulungi nga bwe muli ne mukuba vidiyo zammwe ne mufuna audience ennene kuba oba onyirira mutusasule sente zaffe abasaluni bonna abasinga bakaaba
baserebu tebasasula. Nalaba ne Mati Baba atabukidde Bebekulu. Si yekka abantu ze nkugambye bakaaba buli muntu wa sawuni bw'omutuukako eyo baserebu balina embeera gye beeyisaamu nga alinga agamba bw'atuuka mu saluuni yalimu yekka tayagala muntu mulala agiberemu paka ye nga awedde. Ekyo bwe tukigumira mutuwe sente zaffe tuba tukoze. So nze sifunye buzibu mu nviiri nzize ekikuba bankozesezza saawa zino ntuuse ekiseera ne neekozesa sina buzibu nnyo bwe nsanzeemu okuggyako obwa presidential advisor yekka. Baserebu bajositede bonna basasula. Bonna bangi nnyo bonna basasula bammanyi. Bafalida Ndawusi bonna mbalaba nnyo. Bonna buli ajja wano asasula tewali gwe mmanja n'omu. So toyagala kusasira avumise baserebu banne. Tayonoona linnya ly'abayimbi era kyeyamaani w'ekibiina ekyo wabanga gyali eyo Maama Fiina ndaba mukwano gwe nnyo. Abayimbi abasinga mwogereeko n'omukyalo oyo. Oba mmwe mukwatibwa ekisa muteeke ku simu yange sente ezo kuba yalabika yakifunamu obuzibu okuteeka esente ku simu yange. Alaba eyinza okuzitowa ennyo. Mmwe mumukwatibwa ekisa mumpe obusente bwange kuba nze ndi musajja kinyoozi nejjenzekka mu bunnya. Ate sigenda kuzikiza nja kukwata abaana mbasule ku geeti ya kusaasira. Byebyo byange. Tweyanza nnyo tweyanze gewetubadwe baganda bange embeera bwezityo kusaasira Brian agenda kuleetera abaana bakusulire ku geeti. Bwana amanya gy'onaabateeka naye nga akooye okumujoga. Abasaluuni bangi mpulira bakomplaininga. Basaluuni bangi lwakuba babatya ne ba audio producer babatya baŋŋamba ba audio ti omuyimbi ajja mu studio n'akola oluyimba n'afuluma bufulumi n'amugamba ntunda studio yo. Otunda studio yo olowooza ono ye takola ono naye ali mukola. Ffenna tugaba service ono musasule newe kaba katono kamusasule omugambi muganda wange nkutaddeko ettoffaali bwe riti naye mbadde nsaba nyamba naye si byakufuluma bufulumi ogende omuntu akukubira amasimu hatojjire enviiri ziringa luyimba ojja genda olukube luggweko omala okomewo kati ze enviiri zikula pa week. Kakati ebintu ng'ebyo biswaze $3 nga bakulaba ovuga mmotoka ziri ennene bakulaba ojjayo sente nsawo nansawo. Lwaki tukwate $3 bw'obanga omukulu ono byayogera bituufu ng'omumanyi muwe sente bwe kiba nga si kituufu era vaayo ogamba abantu nti oyo cowboy simumanyi boonoonyi linnya baagala kumpeteramu kubanga n'abawetera mu bannaabwe bayitirivu mu Kampala kati ayinza okuba omu ku bo naye wabaawo omu ku bo vaayo okiralifayinga ensonga zino bireme bino ebintu bituukira ddala mu ofiisi ezaddala ate bisobola n'okummisa giigi ennene. Omuntu naga yoyo kusaasira bulijjo genda toleeta naye nga kintu kitono nnyo $3. Mwesootinge mukubire essimu ye waba togirina nze nja gikuwa oba ye asobola ogikuwa osobola okwenoonya nombeera nga mukola ki oba bafaani bakusasula muwoono sente yakiveemu naye nga kusasira erinnya lyo lyonooneka. Mwebale nnyo mwebale.